inze jenzarwa era jenalandire gomba mpana yobuli omuna ntawana uwe kusanyulya mpulira nsaze omanyise buli mutala mpana buli omuna ntawana uwe amanya bampita King Dumbasi era mwena nyongera okubakonga enaku z'omwezi nga 26 tugenda kubeera walede kanoni ku Paradise Bay wa Mugabi yesewo ntongoza olimba bayuta gomba nga 26 tiketi ya kasanvu tulina bannange tubeeyo fenna tuberereyo omwana Dumbasi atukube akavulu tweyagale banagomba mwenna abakatale betukola nabo mwenna mbakunga Kanoni Town Council n'ebitundu ebigiranyewo mwenna tubetaaga mujje mu kivulu nga 26 n'abayimbi banja bamperekeddeko kuli Dr. Lava Boy, Ambassador Marvin, Mr. Fro, Charles Kumapesa abayimbi banji tugenda kubasuubiza tugenda kukola kintu kyanjawulo show upcoming egenda okubeera yenjawulo wano mu Gomba egenda okunyuma ennyo n'okusingawo okuyingira siringisi kasanvu kugumu ekitundu VVIP ya mitwalo 5 kati nga 26 tuyina okubaayo era tukunga abantu bonna tusaba batuwagire tusaba banagomba mwenna n'abagaliza Gomba ebirungi bannange mujje tukwatemu omwana waffe ono abayimbi bangi abali mu kivulu ekyo ate n'ekirala mulimu Ambassador Marvin yabayimbira Gomba yeyange wuuyaawo yagambye muganda wange King Dumbasi sijja muleka nga simukwatiddemu era Ambassador Marvin y'omu ku bayimba bagenda okusembayo okuyimba kubanga oluyimba lukubya Uganda yonna ng'omwana we Gomba so King Dumbasi twagala okwebaza okubeera omusajja omukozi ow'amaanyi nefe nga baganda bo tugenda kukwatiramu mu byonna byonna bye tusobola n'abalala bonna banatandikira awo ndi wano e Kanoni nga ngenda so agulayo tiketi amakumi ameka 50 muganda wange wonalemo wonna era ojja kunkonako mpola nzije ne tiketi esooka ya mwanyinaze Juli nono mwanyinaze yagambye nogenda mu kivulu kya Dumbasi ngeteeka ate namuli yo manyo yo VIP ne antisaza omulabi oyo lola ne bagenda kubaayo bonna okitegedde n'abalala bonna ogambye tiketi 5 za mitwalo 35 kale kati soka tusasule ezo then tugende ate tukuzikwa mu sente za Uganda tukuzikwa mu sente za America mitwalo 38 esewo ne ijafama mitwalo 38 mitwalo 3 nawe ojja kukola ku kudogozi nga muganda wa ne yanziza bala sente nzifunye owawaka ku network banagomba zembako wode ndayiro tomuwa kalulu mbakowode banagomba zembako wode ndayiro tomuwa kalulu mbakowode abana begomba oyo waffe kakati ngeze na kutongoza ulimba wote bate baluyita Gomba ina enyimba endala enyimba nina nyingi enyimba nina album namba ya nyimba 12 naye ngenda kubanga atongoza olubimba so mwagizi wasuubire kirungi kyerere asuubire kirungi kyerere tugenda kuba endongo eyenjawulo upcoming ogirabe nga yo yanjawulo basibira otozera kutandika same ekivulu kigenda emiryango kigenda kugulawo sawa 12 mwena mujje mweyune obudde aba VIP tutule mu budde tubayimbire nga tewali okutaatagana okuyingira kisingisi kasanvu kugumu ekitundu n'emitwalo 5 kale emeza y'etaano eyemeza y'emitwalo 5 ennaku z'omwezi nga 26 tujuze Paradise ku show yange genda okusooka mbulamu bwange ntongoza oluyimba lwa Gomba ndi mwana we Gomba era gye banzaala ye mama ye taata byonna ebyatubaddeko ebyo tubitadde ku bbali ng'ennaku z'omwezi 26 Paradise tugeze kuwagira Dumbasi mu Gomba ye yange mujje mweyiweyo mu bungi tugenda bakuba ennyimba ina music mungi gwotawulirangako banakanoni bonna banagomba n'emirirano mujje tukyakali ku olwo nga 26 saagala osigaleyo ate mbakakasa tugenda kutuuka kwezi ennaku z'omwezi nga Gomba ewangula bitya ngeri mu bubonero nga na 18 nga biri ebyo tokuba twabivaako nadda mujje tukyakali mujje simanyi kyakwogera kyamaanyi performance yange ogimanyi yamaanyi
oli steps za Lucky Dube anti reggae omumanyi reggae music byonna gomba yange toganiriza yigo kulya ku nsimbi gwe yingini egwegwe zimenya gwe yingini gwegwe zimenya n'olwekyo ngenda kuzomwezi abiri afe tetuli bapukami abaliye bali mu bifo byaffe ati